Ladies and gentlemen, thank you. Olwaleero ab'essiga eddamuzi ne bawunzisa okutendeka abalamuzi ba kkooti ejulirwamu ku nkwata y'emisango gy'okujulira mu by'okulonda. Omusango omukadde gwe gusala omuggya. Bw'abadde ayogera mu kutendekebwa kuno, omulamuzi wa kkooti ensukkulumu eyawummula Eridad Mwangusha agenza alambika ebizze ebibaawo mu misango gy'okujulira mu by'okulonda. Okugeza ng'ekyebifo ebimu okumala okulonda ng'ebirala tebinnaba na kufuna bikozesebwa. During the presidential petition of 2016, that is the time when the chairman electoral commission tried to explain why by the time the Kampala people received materials, some areas had finished voting. And those areas which had finished voting, I think we are 100% voter turnout. And they finished at 11. They signed their forms at 11. By that time, the Kampala Wakiso people had not received their materials. Tino ebibuuzo bye bazze babuuza ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ku buuma obulondesa baali tebabisuubira kuddamu kweyolekera mu misango egiroopebwa kaakano. We asked, he says, can you, for example, trace these votes from a polling station in Wakiso, even Umbarara, to your Tare center? He said no, that they did not have the software for doing that. Omulamuzi Mwangusha agamba kyandibabeeredde kyangu okufuna obujulizi mu buuma buno obwandiyambyeko okgonjoola amangu emisango. Because if those machines are working, like in Ghana, because we studied the cases in Ghana, there would be not even a single stuffed ballot paper. Never. Obuzibu obulala obulwisa ensala y'emisango Mwangusha abutadde ku balamuzi abamu abalina obukuku bwabwe nga teboogerezeganya. I don't know that some of you don't even talk, that you have your issues in the court. What has that got to do with me? You know, I've addressed this issue of collegiality before. Now, somebody generates a judgment, saturates it, others respond immediately, others take months. Now, after months, somebody will put a comment, I agree and I have nothing to add. Really? How long should it take you to say, I agree with this judgment and I have nothing useful to add? Should it take you a year? Nti ye mu nkola ye bwe yafunanga ensala ya mulamuzi munne ng'emwanguyiza n'ayanguyiza n'abalala. For me, what I used to do, if I received a red judgment, I would put aside mine. Even if I'm in the middle of generating one, I know this is ready. So I put my comment on this one, the one which has been saturated to me. If I agree, I tell you I agree. If I don't agree, I'll put comments where I don't agree. Ekigendererwa ky'okutendekebwa kuno kwe kwanguya ensala y'emisango kisobozesa amateeka okutambula ne kalenda y'ebyokulonda kimalewo embeera ey'abawawaabirwa abatuuka n'okumalako ebisanja byabwe ate ku nkomerero emisango ne giba nga gibamezze. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.